Watch it. Revealing Voice UG. Erinnya lya Mukama waffe Yesu lyebazibwe nnyo. Mbalamusiza mwenna abalabi ba Revealing Voice UG. Peace Williams akamwa akogera. Olunaku olwaleero nze nate nga nzizo batangazaako ebyo bibadde bitambula ku mikutu migatta abantu nga bitegeza abantu nga Bishop Kiganda bw'awagira ebisiyaga. Omutwe gwaffe olunaku olwaleero gugamba nti Bishop Kiganda tawagirangako ebisiyaga. Wabula nzizo olunaku olwaleero nga ngenda bategeeza ku ebyo. Bishop Kiganda oyo gwe twogerako yo ali ku screen nga asumba ekkanisa ya Christianity Focus Center okuva wali eri Mengo Kisenyi. Olunaku olwaleero njagala nkutegeeze nti ngenda kuwako okumanya gaabwe ababadde nga batambuza vidiyo za pokopoko ku mikutu emigatta abantu. Wabula nga tetunayongera maaso nga tukole bwetu. This is the Revealing Voice UG. Revealing Voice UG. Watch it. Revealing Voice UG. Bishop Kiganda mubadde mulaba n'okuwulira ebibadde bimwogerwako nga batambuza akatambi akamu kwezo enjiri ze yabuulirako, naye nga akatambi ako ndowooza nga tetunagenda maaso kansoke nkakuwe nako okalabe. Kati wulira kino kyensembyayo bameka nga toyagalira ddala bisiyaga bitusemberere wano nga tobitwagaliza. Bameka batatwagaliza. Kati ekimu kubiraga nti tobitwagaliza tuwe ku ssente tuyimirizeewo TV eyo ne radio eyo, kubanga mu nsi yonna, wait a minute, mu nsi yonna, ministry yonna, church yonna, entity yonna, enterprise yonna eyogera ngewala n'ebisiyaga, abasiyaga bakozesa network zaabwe zonna okugifrustratinga financially. Nti ne gwobadde okolagana naye kati ffe tuli wano mu business ya birango bibitwali badde tukola ku radio ne ku TV. Ojja kulaba nga ebirango ebimu tobirabayo ku TV kubanga bateeko bituwa bakwano baabali era bakwano baabali ababirya bakolera mu network. Ti oyo musajja nga bwe yamala n'abyogerako ekirango ekyo kye twalengerayo ate nga bannannyini kyo bapartners bammwe mugambe bapartners bammwe bayimirize mangu enkolagana eyo bwe muntu akikola tugenda kusiba ssente zonna ze tubadde tubawa bwe batyo babikola. Naye kati ffe abaasoma ku Bayibuli era abali not only prepared for such a generation but even for the 666 we are more than ready. Tuli ready for such persecution. Tuli ready for such persecution. We are ready. We are more than ready. Tuli betegefu to pay any price okwadvocating obutuukirivu mu linnya lya Yesu. We are ready. Kati kyenva nkusaba gwagamba nti toyagala bisiyaga wano ate ng'oli mukodo mutu wa ssente, obeera munnanfuusi, obeera mulimba. Bw'oba toyagala kanisa zisabirize ssente za bisiyaga, then teeka ssente zo mu nnyumba ya Mukama, ssente zo zikole emirimu gya Katonda. Ne tojja kwogeza bwogeza mimwa. Saagala mbire, tembyegattako, tembeeranga baagundi, okay, kale situgenze. Era naffe situgenze. Ne kati gwe okozeewo ki? Omwezi guggwako gutya nga mu nnyumba ya Mukama totaddemu yadde ekimu eky'ekkumi, totaddemu yadde ensigoyo, totaddemu yadde ekiweebwayo. Swalako. Mukama yebazibwe. Omuntu kyayagala kyawagira. Bali bawagira biri era mwe bayiwa ssente zaabwe. Bannagagga bonna bowulira mu nsi yonna batadde ssente mu kintu ekyo ezitayogerekeka zigende mu mawanga ag'enjawulo bagali kurutinge. Nze mbuuza mu abaana ba Mukama lwaki ssente ezo tezivaayo mu nsawo? Lwaki toli kingdom minded? Ndowooza akatambi okalabye bulungi nnyo mu ngeri emu Christianity Focus Center yafulumiza ekiwandiiko neetegeeza ensi nga Bishop Kiganda bw'atawagirangako ebisiyaga era ne bagamba nti abo abatambuza vidiyo eyo bali byabwe bandibanga nabo be bawagizi b'ebisiyaga. Mu ngeri emu Bishop Kiganda yavuddeyo ne yeeyogerako eri eggwanga ndowooza nako. Kiganda omwogerako nti alabika yamaze n'agonda obeera osaaga. Kiganda tasobola kugonda bw'atyo tayinza kubanga amanyiddwa bulungi nnyo. Twakarekodi emanyiddwa nti y'omu ku basajja abaagaana ebisiyaga ne sina mu Uganda mwokka nti mwe nabigaanira ne Bulaaya nabigaanirayo abakebera ku mitimbagano ddoza mukiraba nti ne bwe nali e Bungereza emyaka 7 egiyisa abasiyazi baggwayo ne banneekalakaasiza. Kitegeeza nti sitandi eyange
tekoma Uganda wokka ne bwe ngende ebweru nsigala ngamba nti bibi andoze ekyo kiwulidde ne bwe ngende ebweru nsigala ngamba nti bibi sogerera Uganda yokka ne bweru ngamba nti bibi kigando mugamba nti asobola okugondagonda ku bisiyaga nti oba yatiisatiisiza abakristaayo n'abaga nti bwe mutatu wa ssente tugenda bbirya oba otandise kubalaata oba otandise emboozi lubalaato kusesabusesa bantu naawe kirabula bintu waliyo ebintu ebitasoboka ne baba kujje mutulo ekyokulabirako bw'ogamba kiganda nti asobola okugonda n'agondagonda ku bisiyaga n'atuuka obbikkiriza obanga bw'ogambye nti mufuti yamaze n'akola akatale k'embizzi tekisoboka ekyo seetaaga nosooka mukubira ssimu okumubuuza nti mufuti bye bakwogeddeko bituufu oba bikyamu nkimanyi bumanya tasobola kola katale ka mbizzi kwegamba bw'ogamba kiganda nti yamaze nakkiriza ebisiyaga ekyo kyobanga ayogedde oba oyogedde ekintu ekifaanaganako bwe kityo twagala obategeeza nti ebisiyaga tubikyawa n'omutima gwaffe gwonna kubanga ne Katonda abikyawa tetubikyawa nti ffeffekka ffe tubalinako empalana wabula Katonda nyine yatonda eggulu n'ensi mu bitabo bino naye nyine ebisiyaga ebyo tabyagala ekyokubiri twagala mutegeere bulungi mu abakyali abasiyazi nti tetubakyawa era tewali yagambye ntugenda batema oba kuba okyomuliro nedda tubaagala mwenenye mukyuke mudde eri Katonda twetegese obba kansolinga okubasabira n'okubayamba okubiviiramu ddala ekibi tukikyawa mwaboonoonyi tubaagala nolwekyo muleke era mulekerawo ogenda nga mutuwaayiriza eyo mu bazungu gye mugenda nti abasajja baagala tutemako mitwe baagala twokya tewali yakyogedde ne pulezidenti wa Uganda tannakyogera muleme okukikozesa nga mukikozesa okusabirako visa n'okusaba obutuuze nga muga nti Uganda baagala bata naye tubaga nti mukyuke ekyokubiri ekintu kya promotion kyo kibi nnyo okuba nti omusimbi gujjaano ng'ekiguleese recruitinga okuliikurutinga n'okupromotinga ekyo kikyamu nnyo ebibi bingi nnyo bye tumanyi biri mu nsi ne lwaki kino ekibi kifuuse kibi nnyo nti kyo kiriko ne funding kiriko n'abaliikurutinga tetunalabayo bantu baliikurutinga bantu nga babaliikurutinga kunywa mwenge oba nga bapromotinga kwenda oba nga bapromotinga kusamira kati ensonga ki kino kitunuuliddwa nnyo nga tubagamba aba ekintu kino kikyamu kwe kuba nti ate mukigaseemu recruitment and promotion nolwekyo Uganda twagala okubazaamu amaanyi parliament tubazaamu amaanyi mugende mu maaso n'okukola etteeka tuli mabega wammwe abasumba mwena mwena gye muli buli musumba engabo girumye mannyo Mukama agenda kuleeta obugabirizi tetwetaaga ssente ziriko obukwakkulizo tetwetaaga ssente ziriko bisiyaga tetwetaaga ssente ziwunya tetuzaagala ziba ziwunya nemmwe ebitongole ebirala bino bya gavumenti ne gavumenti ya Uganda tukkirizeni Mukama Katonda agenda tubeezaawo tugenda kumalako njagala Mukama bampeera omukisa abadde batawanyiziddwa emitima mutima gwammwe gwe babeere wamu kiganda akyali oligino tosobola mwozaamu tosobola mukola mu duplicate ne bwoleeta ki ekyo nammwe mukimanyi nti nze sirya bigambo byange ekyo kyenjogedde mba kyenjogedde era bwe kijja okusigala bwe kityo ekifo kimu kyokka kyosobola okuntiisatiisa nti bw'ogaana ebisiyaga tujja kugaana okugendayo eryo liba ggulu naye bwe litaba ggulu wano ku nsi tewali ggwanga lyosobola kuntiisatiisa nalyo yadde ssente zosobola okuntiisatiisa nazo nentuuka okugondagonda ku kigambo ky'ebisiyaga nolwekyo bannayuganda Mukama abanjagalire abasumba mwenna muddeemu amaanyi mugume omwoyo abakristaayo muddeemu amaanyi mugume omwoyo bachachi memba baffe tewabaayo abatiisatiisada abakangakanga ate era mpozi ne bannayuganda mwenna abanyumirwa era abaagala bye tukola abanyumirwa obuweereza bwaffe muddeemu amaanyi mugume omwoyo tokukkiriza muntu kusiiga muntu obwayagala n'amusiigasiiga fuku awonye gyamukuggyeko Omukama abanjagalira abampeera ennyo omukisa Dawudi Kiganda ge mannya gange mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ku lwa Katonda n'ensi yange emanyiddwa nga Revealing Voice UG genda ku Facebook search nga Revealing Voice UG ero likinge buli wamu Revealing Voice UG wojo tufuna bulungi nnyo omuku abo abadde batambuza video ezo eza pokopoko yoyo Ichaga ngabo mulaba ku screen ne Kachaga ke ndozo mulaba owokubiri wuyo bamuyita Kabata yeita Kabata comedian n'obubata bwendoza nayo mulaba naye nga bambi mukomye okutambuza ebintu bye mutamanyi ko mitona amagulu ebyo bijja baleetera obuzibu n'okutyobola banange ekitibwa kya abantu abanene ngabo ndoza ekyo kyenyiza obagamba nti mukikomye owokusatu wuyo naye ku screen bamuyita Nuwa Mutwe naye y'omu kwabo abadde abenyigidde mu kutambuza video ezo ze batamanyiiko mutona amagulu mubikomye ekinewunyisa Nuwa Mutwe bannange oyambadde ekikofiira ekya Nuupu
simanyi oba kikomyawa ekitiibwa kya Mulungu naye nga bambi temwerabira okugoberera Revealing Voice buli wamu. This is the Revealing Voice UG. Revealing Voice UG. Watch it. Revealing Voice UG.